okutuuka ku lunaku lw'okusomerako embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2023-2024 ku lwokuna lwa ssabbiiti eno. Embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi omujja eri mu tiriyoni ezisoba mu 5 wabula ng'okusinziira ku minisitule y'ebyensimbi essira liteekeddwa mu bintu ebivaamu emirimu emirala oba ebyo ebiyamba ku nzirukanya y'ebyenfuna by'eggwanga gamba ng'okuzimba enguudo, ebyobulimi, okumaliriza enteekateeka z'okusima amafuta n'ebirala. National Planning Authority kye kitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga naddala mu by'enkulaakulana, era abakulu okuva mu kitongole kino batubuulidde ebimu ku bisinza okuteekebwako essira. Increase production, productivity and value addition. So which are those programs which are concerned with value addition and increasing? We have a program like agro-industrialization. When you process, you are adding value. Ofieno Doi amyuka akulira ekitongole kino ki National Planning Authority agamba nti okusinziira ku bibalo byabwe abavubuka bakola kinene nnyo mu ntambuza y'emirimu era bakufuba okubakwasizaako naddala okufuna emirimu nga kino kyakukolebwa nga bavujjirira obuyiiya bwabwe. We have agro-industrialization because Uganda is agricultural based, or is the backbone. We have tourism, we have manufacturing, we have private sector development, we have digital transformation. Kyokono ayanukuddwa Frank Kagoda okuva mu kitongole ekikola ku byobulimi Kinaro bw'ategeezezza nti ebyobulimi essira lirina kuteekebwa mu kunoonyereza ku ttaka erikozesebwa mu kulima gavumenti lwenatuukiriza ebiruubirirwa byayo. Tulina okukikkiriza nti ettaka lyakaddiwa kubanga tuzze tulikozesa buli kaseera so kati weesanga nti ebirungo ebimu tebiriimu. Kati omulimi yandibadde afuna ettaka eryo n'alireeta ku institute emuli okumpi, research institute eyanala emuli okumpi, ne tumuyambako okulaba ettaka eryo oba lirimu ebirungo ebyetaagisa okusinziira ku ekyo kyagenda okulima. Bano okwogera bino babadde bakubaganya birowoozo ku ngeri gavumenti gy'eyinza okuteeka ssente mu bantu naddala mu bisoso gy'omu byalo omuli ebitundu bya erigoni mu byobulimi. Profesa Naiga Basasa akulira ekibiina ekirondoola enkola za gavumenti ez'okusiga ensimbi mu ggwanga ki Good Leisure Farm agamba nti bazze bakwasizaako abavubuka okwekulaakulanya wabula ensimbi kikyali kizibu ky'amaanyi ddala. Tutambule n'abavubuka abasuuka mu 11,209 naye ng'abavubuka bano benyigidde mu byokulima bye tuyita ebiri ku value chain linkage. Buli omu asupportinga munne alyoke yejjeyo mu byobulimi. So tuli basanyufu nti bwe twatadde essira ku Elgon region twafunye abantu ab'enjawulo abazze okutusomesa bye tulina okuteeka mu nkola. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno nga lwe lwokuna lwa ssabbiiti eno embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2023-2024 lwegenda okusomebwa wabula ekirindiriddwa kwe kulaba oba ddala ebizze byogerwa abakugu mu byenfuna by'eggwanga biteekebwako essira. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze. Ebyemizannyo mu Gambuuze.